omwana gwe tugambye tava waka abatuwalana bayinza otuteera obutwa mu tanka ne tunywa amazzi omuli obutwa ne tufa bwe tuvuddewo naye ati naye nakwate kubo n'avaawo. Ndowooza emizimu gya Natalia naye gye mulinnye. Kiki ekiri mu baana b'ennaku zino? Omwana omugamba akola ekintu bwe kiti omuntu omukulu naye nakola kyayagala. Tubazaala twesulise kiki? Kaakati omanyi magezi tajja tujja ku mulamu. Yingira ogyeyo sente ozimpe kati nze ngende nzeeka ku musawo kati gwe sigala wako okuuma amazzi gaffe. Omwana alaba tuli ku bunkenke bwa mpaana. Ensobi entono gy'okola bot ng'olugwamu. Ono gwe mbadde njogera naye ku ssimu aŋŋambye alina we yalabye Natalia wamusuubira. Amusuubira wa? Aŋŋambye nti amusuubira ku kyalo Kawuna. Kati olwo ati mbadde njagala onyambiseyo emitwalo 10 nfune entambula ngende mukette. Emitwalo 10 tikyalibadde kizibu. Naye nange wondabira essaawa zino nva kukola pulogulaamu n'omukazi wensuubira okuba mukyala wange. Kale n'olwekyo okujjako ng'onaalinda naakufunira olulala. Bannange Philip, ebizibu bisiŋŋana. Ekikyo kisobola okulinda n'omukubira essimu n'omugamba ne mukyusa olunaku naye ekyange tekirinda. Natalia ayinza okuvaawo bwendwawo. Peace, buli muntu aba n'ekizibu ate nga ddala kizibu ng'alaba tekisobola kulinda. Kati gwe gwalaba nti ekyange si kizibu nti kisobola okulinda. Philip, bw'olaba nti ekizibu ekyange kisobola okulinda ekyo kiba kinkakasa bukakasa nti Philip olabika wagwako mu ttooyi. Nkulayirira amazima ga Katonda mugulu ebbanga lye mmaze ku nsi sigwangako mu ttooyi. Naye Philip, wallahi wagwa mu ttooyi. Sigwangako mu ttooyi. Amazima ge sigwangako mu ttooyi sangamba. Philip, Shida, bulijjo nkunoonya nga sikulaba. Simanya watandika okunneekweka. Mukwano mbadde mu kkomera. Obadde mu kkomera? Ng'ate kiki? Njuba yansiba. Wazza musango ki? Yaŋŋamba nti nabba enkoko. Bulijjo oli mubbi wa nkoko? Yansibako busibi musango. Oba yakuwaayiriza naye mugguleko omusango omusibe. Nze namuloopa wa Katonda. Mukama yali munnamulira. Kaakati nno gwe yakava mu kkomera. Sigenda kubulira bibadde bindeese. Kankuma obuntu bulamu. Nja kudda olulala ng'oweddeko obukugu bw'ekkomera. Kale nnyabo beera bulungi. Ne mwana mabiriza aliwo? Ali yeka simanyi oba alina kuki. Kakoza wangi toddamu kujja waffe kulaba TV kuba sinze nagana kitaawo okubagulira TV. Kale ate okujja wamu okulaba TV ekifudde butawo. Nze nga nakusaba peniyo n'oginnyima naawe toddamu kujja waffe kulaba TV. Ffe abantu abaawamu tulina okukwatagana. Nange nzuno kye mumugamba naye kati yayagala ateekawo mpalana wakati wange naye. Oba tugiteekawo tugiteekewo nze sitya mpalana. Osazeewo twewalane? Twewalane. Nze sitya biduduma. Nange sitya Luusi. Nzirangamu ne nkulaba ng'ozze ewaffe okulaba TV. Ojja kuntegeera nzaani oba ompita sayiziyo. Naye kati bw'olaba naye ayagala oteekawo empalana wakati wange naye. Kale Kyenzudde ekyalo kya mpisi si kyakutereera. Ate kibadde ki? Munnange nga Njuba agenda kwana Shida nga Shida yagaana. Kati olw'ensonyi ennyingi Njuba ze yafuna nga waayiriza Shida mbwabbye enkoko ng'amuwalawala paka mu kkomera nga bamusiba. Nze bulijjo manyi Shida abeera agenze wa Njuba kumubanja sente ze. Wa ebyo bikadde abeerawo ono bino bipya. Kati oba bipya lwaki obingamba? Anti munnange ozimanyi ndi muntu wa mirembe nzize kulabula nti Njuba oluva ku Shida ati addira ggwe weetereeze. Nze oba ajja oba tajja nze abantu b'ekyalo ky'ekyampisi nabavaako nze kati nkola byange nga mama Shakulu. Kyogamba sirina kyenkoze okukulabula. Era tewali omaze budde bwo.
kabadde kikalu kyova olaba kyakuwalana nnyo omuntu omukalu. Kale kakati nze kaŋŋende nja kuba nkutegeeza buli kimu ekikoze eki kyetutuuseeko. Lengerani Magezi ovaawo tata mbadde nva kunonya Natali mube twakugamba ekyabaddemu. kakati ani gwoleseewo wano okukuma tanka y'amazzi? ate awo neerabidde. Weerabidde? Omutwe gwo gwerabira nnyo si nnyo tegwerabira nnyo. Okay, kati okijjawo kyokugenda okunoonya Natalia. Ate omwana oyo alabika ne Natalia gyali amanyiyo ng'abadde amutwalidde mawulire. Nedda maama nze nakirowooza bulowoozaamu nengenda ne munoonya ndaba kyetaagisa. Omutwe gwerabira ne gukulaga nti ate kyetaagisa okumunoonya. Kati jangu guno omutwe ogambye gwerabira nnyo. Gwerabira? Si nnyo kati kangujjukize kangugweme tegugenda kuddamu teeka wano. Gwe tolina buzibu, omutwe gwo gwolina obuzibu, njagala gugema. Gwe gatonya leka mubete nti omutwe kino kyokola musango. musango ki? Omwana tulina omu kati oyagala abatuwalana ate obawo amasanyu. Omanyi nti ne mukuziika bajja kkeera balabe twafumbye muceere kibuugi ki. Kazi wama bwe mukuba mu mutwe ni mubetenta naafa ate bo kijja basanyusa busanyusa. Magezi ekikuwonyeza be batuwalana obutabawa ssanyu naye ololala nja kubetenta omutwe nze. Gumonye obuzibu bwabadde olesese nga kati omuntu azena tutekola. Genda tambula ogenda omwana nja mwekanga fulira. Genda hamwe agala tutisa. Magezi yingira mu nju. Baba kikoze bulungi n'ova mu kkomera. Ensonga y'endagaano Dickson gye yakola nti olubuto lwa Natalia lulwe yali yanemutandikako nga toliiwo, kati kookomyewo njagala tugitandikeko. Naye mbadde nkusaba mpeeyo ennaku 3 mpumulemu kuba nkyali mukoowu mbadde nsula bubi nnyo. Nawulidde nti Natalia yabuze, akabi kali mu kulwa, tuyinza okulwawo ane tuwa nti Dickson naye yabuze. Kati gwe ki ky'obadde oyagala tukole? Anti nasasula gatonya sente zange ku lubuto lwa Natalia, ate Dickson n'avaayo n'agamba olubuto lulwe, kati manjaga Dickson anzirize sente zange. Kati gumiikirizaamu ensonga gy'oyagala tujja gikola. Pakadde Kale nyama naje bane. Nawoze ine ebizibu naawe? Mbirina. Bizibu kyoba? Owa nyina mwala wange yabba sente zange mpitirivu. Netumunonya ngenze ku poliisi enoonyeza omwana yabula. Kakati nadde ndi awo nga nyina mukwano gwange naŋŋamba totawana na poliisi, funa omusajja abagezigezi akukoleko. Kokundagirira nti oli omusajja bamuyita Kitangaazo atangaza n'alaba wali omuntu gw'onoonya n'ogenda n'omupikingayo bepapa. Kakati ekindeese atangaze omwana gyali tugende tumukime. Kyekindeese Bana oli mu kifo kituufu. Naawe omumanyi? Onaakolera byaddala atangaza. Nze nzizenga wano emirundi egiwera kale nga yina ebizibu bambi nga ntaasa. Gamba oli wa bizibu. Ensi eno naawe ogimanyi erimu ebizibu. Ensi erimu ebizibu. Bambi. Kakati ng'abambi nga buli kyenzijja akinyamba ng'akikola. Bulungi nnyo. Bulungi nga sifunyemu wadde okwemulugunya. Kati lwakubanga manyi ensi eno erimu ebizibu bingi. Kitambulira mu bizibu. Kate nazzemu era nenfuna ekizibu ekyaye ngamba kankomewo omuntu wange. Kizibu ki? N'omusajja twayawukana n'omusajja anfukidde omusajja anemeddeko. Omusajja anemeddeko. Akweripako. Buli wenzino omusajja amumazeeko emirembe njagala ntandika obulamu obupya. Bambi n'omusajja kyoyo yeripa ku mukazi namulemerako ebitanyuma. Musajja
naye kyemmanyi olabika wamukyawa akyakwagala koyeeka kwerippeko gamba fuuka ensanafu kyolaba kweripako kati nga bwe twakitanze nali era nga nze mmanyi nga bwe twakita buli omu atambuza obulamu era njagala naye eyo gyali afune emirembe nange fune emirembe naye obuzibu anemeddeko kati gyali tibinyuma oba kikisimanyi naye nze manyi ono omusawo ye eddagala bwali ono kizibu kyange agenda akima ajja musawuka eri tasaaga gambe ongumiza guma tuula mbaddemu n'okweraliga nti oba naye kati awo ngumye tuula okalire ono talina kimulema kale bambi kangume ongumiza omutima kale ogenze kwetaguluzaako kale nyama ensi etudde ku bizibu omukyalo omuwulidde muwulidde omuwulidde balina ebizibu ebiyitirirwa gamba abyenyumiriza namu bizibu alina ndoto banaye nga biyitirivu anakola ate n'ebizibu anamalako ekinewuyisiza nti bwomulaba atambula ng'olaba mukazi kunyirira nviiri mpanvu ziri eri mu kiwato naye nga ebizibu bimujjudde bizibu bye ate tebimulabika mwana aba tabikunyonyodde tosobola kumanya bizibu bye naye nga ye kennyini kati byebizibu yafuuka kizibu kati bw'oba oyogera ku bizibu oba oyogera ku ye yafuuka takyali mukyala kati yafuuka bizibu talina nasuubi agamba kino kiggwa kiri kigenda kino kiggwa kiri kiyingira bijja buli kaseera biyiika buyiisi ntidde ensi kituufu efuuka kizibu nayo si byangu bannaa ensi erimu ebizibu kati abalwadde baliyo bammeka baliyo babiri otegedde ku bizibu byabwe mbabuuziza ne bangamba bizibu ki waliwo n'omusajja owa bbulaaka alina ebirevu ayambadde esaati y'emikono emiwanvu ambuulidde ebizibu byangambye muwala we yabba ssente kyeka zaali nnyingi n'abula nazo bagenze buli wamu balanze buli wamu temwana tebamulaba kati waliwo yamulagiridde nti okola kati n'akola kinajja wano omutaasemu ekyo ekisibu muwala we asobole okumufuna weebale nnyo dungwayize oyo ngenda mutangaliza kale kanzireyo eri nefuule nti ndi mulwadde kyawedde dda mali ogendawo tugenda Champis kati ngulirayo soda naye weegulireyo neyanziza ate balansi wange mwetaaga 3,000 nina byengenda omukozesa ate mabiri sitoyena mugulira sisobola agenda anywa empala naye anti yagambye twewalane ate mali tomuwa ku soda gwe nkugulidde oba tompalekayo bagambye nti nonkulidde ku soda lawa omusiru ono tokimanyi nti no n'amazzi gasinga soda omugaso oli wano oli mu kusiriwala busiruwazi kale n'okatunuulira tekakimanyi nti nsaana n'okukakuba oba kakuba ebyo sobola naye kasonyiwa busonyi naye kale genda oyite soda waffe